Hello everyone, how are you? Nze Nnaalongo Nnalubaale nga nsinzidde wano ku lusozi Kiwamirembe mu bizinga by'Essese e Bugaba. Muli mutya bassebo ne bannyabo? Mwebale kwekuumira ku mukutu guno, mwebale kusoma, mwebale kuba balungi, mwebale kuba bakisa, mwebale kusubscribinga, mwebale kusharinga, mwebale kulikinga, comments kikulu nnyo. Kindeetera okumanya bwe mulowooza ku biki bye tuba tusomye, okubaganya ebirowoozo abali mu WhatsApp group, mwebale. Mwenna bannange contributions nnyingi, data biki. So simanyi bwe nsobola kubeebaza bannaaye, naye muli bassufu kyensobola obbagamba mpozzi n'okubasabira omutonzi nti ate abongeremu ekitangaala n'omukisa mu byonna bye mukola. Olwaleero mu kitundu kyaffe kino ekikolo n'eddagala tugenda kulaba amatungulu. Baali babaddeko mu kyalo, amatungulu gano mugamanyi. Gamera, galina ebikoola biwanvuyiramuko katono okufaananako ng'eby'endagala. Bw'oba omanyi ekinzaali, bw'oba omanyi entangawuuzi, amatungulu gakula nga bwe gatyo. Gasaako ebibala, agamu gabalira ku ttaka, amalala gasitukamukko ne gabalira wakatikati awo mu fuuti ng'emu, naye nga obubala obwo bwe bwengera buba bumyufu, kye bayita hot red. Kati obumyufu obwo munda obusigo bulinga bwa butunda, gatuŋŋununamukko ebibala ebyo ng'obiridde. Ago ge tuyita amatungulu. Bw'oba olidde obusigo obwo n'obugaaya bulimu okubaalaala nga bw'olaba okwa kaamulali. Amatungulu ago gasangibwa nnyo mu bitundu eby'olusenyusenyu eby'ebibirabira. Amatungulu ago gye tutera okgasanga. Kale amatungulu ddagala nnyo. Bannaffe mu Lunyaanyimbe bagayita paradise seed, ffe tugayita matungulu. Abaana abato bagaagala nnyo so ng'ate buli omu yalibadde agalya kubanga galimu ebirungo nga vitamin A, vitamin B1, vitamin B12, galimu folic acid, galimu calcium, iron, phosphorus, sodium, magnesium, potassium, zinc n'ebirala bingi. Eddagala lisinga kubeera mu mirandira. Emirandira gyakula nga bw'olaba entangawuuzi bw'ekula. Era eyo emirandira egyo gye gisingamu eddagala, ne mu kibala mwe tusinga okusanga eddagala. Eriyo bannaffe abalina piles oba hemorrhoids eziva kuba nti omuntu bw'olya emmere n'okutambula mu digestive system nga tesikatira. N'ebitundu ebyo ebiriraanye rectum bikola engeri y'ebisengesenge ebinnyanya. Kale bw'oba olidde emmere nga si ŋŋonvu bulungi etuuka awo n'esikatira n'oba nga okaluubirizibwa okufuluma. Kati mu kaweefube ono ow'okuleeguula ebinywa byesika nnyo okukkakkana nga bikosezza emisuwa ne sisitimu y'emmanga eyo, olwo n'ofuna ensundo ez'emabega n'okusabuka n'okufuuyirirwa emmanju eyo nga wakubabuukirira. Kale abantu abali mu mbeera ng'eno amatungulu ddagala nnyo. Ensonda ez'emabega gwe susa ettungulu lino ery'ekibala nga lyengedde bulungi, likoonekoone lisonsekeyo eyo gy'ofulumira. Tuula okumala eddakiika nga 2, kino kikole okumala ennaku 20, ojja kulaba nga oteredde. Bano batulina erectile dysfunction, abaami balya bibala. Ebibala bikola nnyo nnyo nnyo. Bakitaffe bajjajjaffe twabalabanga n'amatungulu ago nga bw'aba ava okulima ajja nago n'alyako, nammwe n'abawaako, naye nga tosobola kumanya bukulu wa nsonga eyo. Naye ku baami amatungulu gano ddagala nnyo. Abaami abatazaala olw'enkwaso okuba entono oba nkwaso nnema oba emitwe gy'enkwaso si mirungi, ebibala oba emirandira ly'eddagala ly'oba weekwata. Nabagamba eddagala lino egganda tulitambuliza kwa ddiŋŋana amawolu, toteekeddwa kukoowa gwe likozese. Likozese, sooka olikozesezza ennaku 7, wummuzaamu, ddamu. Likozeseeyo omwezi, wummuzaamu, ddamu. Kuba katogera n'obala obulwadde bukulumidde emyaka 15, kale katugeze nti gy'omanyidde. Ovaako kiba obujjanjabira ne bwe giba myezi 6 n'omanya nti ekyo kiteredde. Oba mukiraba? So
temweganya eddagala eryo mulikozese. Emirandira gyongerako ku digestive juices mu lubuto. Olaba ffe bwe tuba tukula tutuuka ekiseera nga waliwo ebika bya enzymes bye tutalina mu lubuto. Kati nga eri abantu ng'akalubizibwa okunywa amata ago olw'okuba takyalina enzymes kuba mata mu lubuto. N'ebirala bingi n'osanga omuntu ng'alya emmere oluusi n'agifuluma nga bw'agiridde nga tebadde digested. Omuntu bw'atyo atuuka ekiseera nga n'emmere takyagifunamu muganyirwo. So bwe osanga mu mbeera ng'eyo amatungulu goba weekwata. Bw'oba tosobola kufuna bibala funa emirandira, fumba, nywa. Osobola okugamba nti oddidde amatungulu 5 n'ogateeka mu ekikopo kimu n'osogola, oba otadde mu blender n'okuba mu juice n'onywa oba n'ofumba emirandira n'oba ng'onywa. Emirandira osobola okufuna 200 grams n'oteekamu ebikopo 3 eby'amazzi n'ofumba n'onywa eddagala eryo liba likola bulungi nnyo. Kale abantu ababadde ku mwenge okumala ebbanga, manyi omwenge ogwo gwonoona ekibumba. Guli digested so fast kati mu ngeri eyo gutuuka mangu ku kibumba nga teguyise mu zino process ate bino ebyokulya ebirala bye ziyitamu. Kati mu ngeri eyo gwokya ekibumba. Kati bwe gwokya ekibumba kye kivaako okulaba nga omuntu atandika okuzimba olubuto, n'azimba amatama, n'atandika okukola kyenvu. Ekyo kiva kuba nti ekibumba tekikyafulumya bulungi bicaafu mu mubiri. Omuntu n'atandika okutuuyaanirira ebitategeerekeka. Amatungulu ly'eddagala. Era lisobola n'okukuvumula okunywa omwenge lwakuba nti oba tolina kuguvaako omulundi gumu. Amakulu nti gakozese ojja kulabira awo nga tokyalina urge eyo ennywa omwenge. Bano batuli balwadde ba goita, eddookooli lizimbye. Abakyala abatakyagenda mu nsonga bafuna nnyo obuzibu buno olw'okucyankalana kwa enzymes mu mubiri ne thyroid okuba nga tekyakola bulungi. Kale ne beesanga bafunye goita ono. Kale amatungulu ddagala nnyo eri ensonga eno. Era bw'oba tosobola kufuna bibala funa emirandira. Eri abantu olw'ensonga emu oba endala, omanyi omubiri guno gulimu ebirungo bingi era ndowooza tujja kutandika tugusomeko ebitundu ku bitundu. Naye eri ekiseera bwe kituuka amazzi gano agaseerera, fluids ezirina okubeera mu joints. Kati nga bw'ogamba nti katugeze ebyuma oba emmotoka ng'eyo nti bagigreasinga mu bitundu ebimu ne bateekamu grease oyo. Naffe mu joints zaffe muno mubeeramu fluids ezo eziseerera ezireetera okuba nga joints zifunctioninga bulungi. Naye ekiseera kituuka olw'embeera ezitali zimu, oluusi nga kiva ku dieting, stress n'ebirala ng'omubiri tegukya functioninga bulungi, amazzi ago ne gaggwaamu mu joints omwo. Kati amagumba ne gatandika okwekuuba era ne gatandika okulwala gameketa. Bw'oba osituka ennyingo zikaaba n'okukaaba ne zeemenya. Kale bw'otuuka mu mbeera ng'eyo kozesa amatungulu. Twayogera ku bulwadde bwa Candida. Lumu tujja kubulabako mu bujjuvu tulabe butambula butya. Naye nga Candida ono twagamba nti abaami babeera naye nga ekintu kyabwe kiri nakyo. It is only nga kirimu excess nti kibatawaanya, otherwise babeera nakyo. Naye ate bwe kituuka mu ffe abakyala kitulwaliza ddala. Kitulwaza mu kamwa n'emmanga. So Candida bulwadde bwa ttabbu, abaali babulwaddeko babumanyi, naye amatungulu gajja kusobola okuvumula obulwadde obwo. Bannaffe abalina HIV tekitegeeza nti buva ku ddagala, no,
naye amatungulu gajja kusupplementinga bulungi eddagala eryo. Abalina ensundo eza buli kikaaka zibeere zino ez'okulususu, osobola okusekula obusigo obwo n'obukaza n'oteeka mu bizigo ng'ebyo n'osiigawo wali kubanga bulimu vitamin E omuyitirivu. Okay? Kale ensunda ezo zonna ziba zijja kukuggwaako ku mubiri. Amatungulu gano mbabuulidde gye tugasanga naye nga ne mu butale eyo gabaayo bw'oba tomanyi bwe gafaanana mu bifaananyi nga taddemu osobola okugalaba okwongera okuganonyerezaako tugambye noonya paradise seed olabe amatungulu ago. Olw'olumu lyako ku matungulu okakase nti obulamu bulungi bweyagala tebulina vvuunya, awo olyoke okole ebikola ki ebigenda mu maaso. Kansubire nti mubitegedde bulungi era mujja kubiteeka mu nkola. Eri abakyala abali ku family planning naye nga family planning oyo abayisa bubi, kale n'abaleetera ebirwadde ebitategeerekeka, okukala ennyo, biki ebyo bwe bityo. Mukozese ku matungulu, funa emirandira fumba nywako, oba ebibala kolamu juice onyweko. Mbakakasa nti nga tukola bino tugenda kubeera balamu bulungi ebbanga lyonna Omutonzi ly'atugeredde ku nsi kuno. Mbagala nnyo bassebo ne bannyabo, mwebale nnyo, mwebalire ddala akuumi.